Come, my brother. Naye abamu nga mulina omutima omubi okwerokaminga omuntu. First of all, teri muyimbi abeererawo bayimbi banne mu Uganda eno nga Chosen Blood. He is a brother to all of us in this industry. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Mukama mulungi. Seera kyonna. Musumba sanyusa okukusanga. Ate wano waka saba obaŋŋambire Musumba. Musajja ono mulokole ddala. Waka. Ayagala Yesu. Yeah. Era buli wenzijjako mu kkanisa okuŋŋaana nammwe abooluganda kinyongera okuŋŋumya n'okunnyongera essuubi nti ebibadde bikutte byonna bigaana. Ate nga olunaku lwaleero Musumba natereseeyo obujulizi bwange obutonotono. Bwe nandyagadde okusharinga ne baganda baffe. Musumba emyaka ng'esatu emabega twasisinkanako mu studio. Twalina oluyimba lwe twali tukola. Ewa Bomba. Oluyimba olwo terwaggwa naye nkimanyi nawe tewategeera lwaki. Ebiseera ebyo Sitaani yali ansumbuwa. Nali naakafiirwa mukadde wange. Sitaani n'ankolako effujjo lingi. Mama wange yafa mu lockdown. Abooluganda mukadde wange bwe yafa nawulira nga sikyalina gwe nswalira. Ensi n'esooka entwalako mu kaseera ak'ebiragalalagala oba addiction. Ng'era abantu ab'enjawulo abali eyo bayinza okuba balina bye bayitamu. Sitaani n'akulaga nti ebiragalalagala bye bigenda okukuyamba. Musumba nasaba Sitaani era ayagala kutusumbuwa kazindaalo. Naye tumusobola. Kamaleyo testimony yange. Owulira ekigambo ky'agayi. Nawulira nga sikyalina gwe nswalira. Kuba mukadde wange yali mukwano gwange nnyo nga gwe mbuulira buli kimu. Bwe yangendako ne mpulira nga sina gwe nswalira. Naye wakati mu mbeera y'okubeera nga sina gwe nswalira nasaba Katonda. Mukadde wange n'andabikira nga ngamba ate kati bw'ati olina gw'oswalira ate kati oli mu kunswaza. Ne neeyongera okwekwasa Katonda ne nsaba Musumba ebiragalalagala ne mbiwona. Ssaawa ya leero nzize okuwa obujulizi nti maze emyaka 2 ng'ebiragalalagala nabita. Amiina. Baganda baffe bangi abali mu zi rehabilitation eyo. Rehabilitation za bbeeyi Musumba. Njagala okubasabira n'okubagumya nti Mukama yawonya. Basobola okuwa eddagala lyonna erisingayo mu nsi, basobola okuteekako budget esingayo n'otawona. Buli struggling ne addiction, fena tukimanya addiction nzibu nnyo, tugikwase Mukama, Mukama yansumulula nawe asobola okusumulula. Amen. Bannaye Mukama tumukubire engalo. Ata tawonya biragalalagala lyokka, awonya ne kansa, awonya ne siriimu, awonya n'obwenzi, awonya n'amabanja, awonya bani abazze okusaba. Yawonya Chosen Blood, yawonya. Amen. Chosen obudde bwansukkako, service zaafuuka nnyingi. Neyanziza nnyo. Tusabire show nga lumu August Friday eddako. Olwokutaano oluddako. Aliima yamaze, Mama Aliima gwaddako ndyoke nzireko awo. Ate tufune ne Shiba maaso awo. Waliwo n'ez'abalokole Brian Lubega naye alina kyategeka. Linda Yesu. Tulina Herbert. Tulina Masco Herbert naye alina concert gyategeka. So tubalindiridde. Jonathan Barbara muganda wa Justin Nabosa ninagwendaba sajja naye alina gyategeka. So Sishiba yekka na Cindy yekka n'abalokole nabo bategese. Amiina. Kale bigenze bitya byo? Mukama atukwatiddeko. Amiina. Obusozi bubaamu obumanyi Musumba n'ebintu bwe tubikwasa Mukama atuwanguza. Nakubira Chosen ne mga Chosen. Ani yatutwala ku Serena ngenda ongote. Nga tiketi tezirabika. Naye nsaba Katonda kwatyo katusabe. Amiina. Mukama tukuyanza nnyo lwa Chosen Blood. Ategese ku Serena nga lumu tusabye kubanga tagenze mu ssabo aze mu church.
tusabye omuwa obuwanguzi bangi nnyo baganda bebaze wano tubasabira nebikola tusabye mukama akushoye afune victory okuva olwaleero tusabye mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe. Amiina. Neyanziza musumba. Welcome. Amiina. Ako kakuta akayimba. I set my hope on Jesus. Nemba ninake njagala okuyimba. Yakao kagamba ki? Yansumulula nze. Aboluganda tunakayimba. Mukama yansumulula ku njegereza ebiragalalagala nsabira na buli gwe bikutta amusumulule. Yansumulula nze ku lujegere omulabe sitaani kwe yali ansibye yansumibwa bingi ansumulula nebaza Yesu kubanga. One more time say yansumulula nze Aboluganda lujegere omulabe sitaani kwe yali ansibye mu bizibu bingi yansumulula nebaza Yesu kubanga yansumulula. Amina. Saba mukama nawe akusumulule gwatanasumulula. I love you, Chosen. I love you, my brother. Thank you so much. Nkwagaliza buwanguzi nga 8 August. Fena gye tuli. Nawe. Amina. Aboluganda. So, brethren,